mu Busiraamu buno kyenfunye nga kyanjawulo nti nali simanyi nti omuntu osobola okutebenkera n'oleka okulowooza dduniya, n'oleka okulowooza ssente, n'oleka okulowooza ebikolwa ng'obwenzi, n'oleka okulowooza obulyaz'amaanyi okubeera nga by'olowoozaako, n'oleka okulowooza okugenda nti genda okubanja egindi naye bw'atazimpa avaayo mukubye, n'oleka okulowooza eby'amasanyu nti kaliyoke ali luddawa, disiki eriwa, ebyo byonna obireka ng'osiramuse ate ng'oteredde nga bwe natereera wano. Eddiini eno ey'Obusiraamu munange bukyanga nsiramuka ne ngiyingira funa ebintu bingi nga byakwewuunya. Eddiini yokka gye nagenda okulaba nga munange omutonzi gwe tulina okusinza nga yagyogerako n'agikakasa eri abantu abayagala okutuuka eri gy'ali. Allah yennyini omutonzi yatonda eggulu n'ensi nga yagyogerako. Ekirala eky'omuwendo nti ku ssomero kuno kwendi bwe mba munda mu kikomera ky'essomero ng'era ndi mu muzikiti mpulira nga ndi comfortable, mpulirira ddala nga nteredde nnina emirembe. Nti bwe mba munno munda ne music simuwulira kyamaanyi. Kujjako nga avudde ewala nga batumbudde nnyo n'akutwako era osobola ogenda mu maaso olwokuba muba musoma ne bibula. Nti haramu ninga eyamudduka oyo ayitiridde. Music simuwulira nnyo era ke kantanda n'enfulumako ebweru. Nemba ntambudde kugenda bugenzi wali ku mulimu kulaba omwana watuuse nga bw'aba akola, n'enfuluma ngendeko ku mulimu ngenda mpulira haramu music ono n'ayima n'olaba abanywa omwenge, n'olaba abazannya amata, ogenda okulaba abakazi abambadde obubi, ogenda okugamba nti okujja okusoma kabonero akandaga nti Allah yantaasizaako okulaba haramu. Nemba nga ddala we yanteeka ninako percentage gyempona ku mazambi. Nagenda okusiramuka nga ngenda okulaba nga ebintu biri arranged in order. Ogenda okulaba nga bw'oba tosadde swala emu obeera bw'oti, ate agisadde afuna kino bw'okikolera wano bw'oti tekikkirizibwa, kino kikkirizibwa. Ng'ogenda okulaba kijjayo amakulu g'ekigambo ddiini okubeera ng'otambulira mu layini y'obuluŋŋamu. Kuba obuluŋŋamu okumanya nga obuluŋŋamu busigala bulungamu yensonga lwaki tugenda okulaba nga mu Busiraamu kye basomeseza mu muzikiti guli kyekiri n'eri esswala y'okumakya, esswala gye bayita salatu alfajir, ogenda okulaba nga ensi yonna egiteeka mu biseera byebyo, n'eri gye twalinga gwe nannyini kkanisa gw'olowooza nti kati saaviisi ebeerewo saawa bwe ziti, ate katutandike ne ba Sunday school choir, ate bano kabasoke bazinewo. Osaasira omuntu awangaalira ebweru wabweru w'omuzikiti, wabweru wa marukazi nga ye ali bweru, byalaba amazambi agamuwandiikibwako mangi kyabbeeyi okuba nga ndi munda wano. Niba nange Obusiraamu bulaga bujjayo amakulu g'ekigambo tawhidi nti buli kintu ikhlas, buli kintu bakikola ku lwa Allah. Kale Obusiraamu mbwewunyizaamu ebintu bingi. Era nkoola abatali basiraamu nti buli yenna atali musiraamu olina ebbanja eri limu singa oba oyagala kufuna jjana, oyagala kuyingira mu ggulu lyemuyita eggulu. Bw'oba oyagala kuyingira mu ggulu olina ebbanja eri okusiramuka. Olina kusiramuka omala ebbanja, kubanga inna ddiina inda Allahi l-Islaamu. Katonda yagamba mu Qur'ani sura ya 3:14 nti eddiini ekkirizibwa mu maaso ge Busiraamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaakano ndi mu kugonda kuba nategeera nenzikiriza neŋŋonda byonna ebinzitowerera kaakano manyi nti gwenkolera musasuzi, era olunaku lujja kutuuka bw'anaaba ayagadde nga ndi omu ku abo baasaasidde. Ekikulu kya byonna si kuyoola ssente, ate nga na kaakano siri mu mbeera eyo ebulwa ekyokulya, so nga ate omuntu yandikulembezza kyakulya nakwebaka n'agamba kasita nina akayumba wenkola ki wenneebaka, kasita nze ne famire yange tulidde, kasita nze ne famire yange tunywedde era tunaabye. Obwo bwe bulamu bwe tulina okubaamu, bwe Katonda bwe yatuteera ku nsi okubeeramu. Bino ebirala atuwanga nnyongereza, naye bw'oba tokitegedde ekyo osobola okudda ku kukuŋŋaanya, n'odda ku kukuŋŋaanya obukuŋŋaanya ebyengera bya dduniya, n'oleka okukola ekyakutonza. Eyo nsobi.
nze kyendiko kyekyo ekyantonza ate kyekyatonza n'oyo andaba ku mukutu guno nti tewatondebwa kuyoola kukuŋŋaanya tewatondebwa kusanyukira kuno ogambe nti emubende ninayo omukazi kaŋŋende emubende ensule eyo ogambe nti nebugiri ninayo omuntu leka ŋŋende ensule eyo ogambe naye kati ate twandigezeeko ne ku biiki kaŋŋende njooge tetwatondebwa kujooga Allah wabula twatondebwa kumusinza twatondebwa kutya twatondebwa okuba ddala nga tuli mu kigezo ate ekigezo kibeeramu na bwegendereza. Yenna ayagala okusiramuka njagala kuzzaamu maanyi nakugumya nakuwa ku magezi. Nze bwe nali njagala kusiramuka nga sinaba kusiramuka by then nga nkyali DJ nga nkyali mulokole nafunanga okutya nga neeraliikirira abazadde si basiraamu ebuko gye nzija omukyala si basiraamu abakulu bentambula nabo mu mirimu gyange abasinga obungi bonna si basiraamu naye nina ebintu bye neetegerezanga ku busiraamu buno mpola mpola mu nkukutu ngenda okulaba nga neetaaga nsiramuke naye wamu n'ekyo nga ntya yenna ayagala okubeera omusiraamu kozesa method gye nakozesa nasooka nentegeera nti omuntu okusiramuka kubanga nawuliriza Qur'an nentegeera nti obusiraamu ye ddiini entuufu luvannyuma nenkola research wange amala nenkakasa nti obusiraamu ddiini ntuufu naye kasita okizuula n'okimanya nti ye ddiini omutonzi gye yayogerako nti yakkiriza kati mu bwongo omwo ojja tandika okuggyamu abantu boolaba nti bagenda kukulemesa okutegeera Katonda wo ng'era boolaba olunaku lwe bakuteekayo mu kabbuli abantu amazima gennyini mukwano ge yalinga mukwano gwo ng'akwagala nnyo ne kamala kamutanda n'ajja ku lumbeero nga batandise okuba nga bakuteekako ettaka atandika okubeera ng'asindika abantu nga muveeyo mpitewo ng'oyinza okulowooza nti supiidi gy'ajjiddemu n'amaanyi agenda kutuuka akuggyeyo bujja munange mwana wattu kyenyamiza bw'atuuka akwata kitiyo kwongerako ttaka ke kabonero akakulaga nti ne yali akwagala ennyo olunaku lwagenda kubeera ng'akwegaana kakati gwe tteeka mu bwongo bwo mu mutima gwo nti kino nkikola wakati wange ne Allah wange kikola wakati wange ne Katonda wange ddala bwebanga eddiini busiraamu eddiini entuufu okitegedde omukyala atakulemesanga kubitegeera omwana takulemesanga kabeere boosi wo kabeere taata wo kabeere mukwano gwo owafiira bulago amazima gennyini bakulemesa obusiraamu ye ddiini entuufu. Yenna ayagala okusiramuka njagala kuzzaamu maanyi nakugumya nakuwa ku magezi. Nze bwe nali njagala kusiramuka nga sinaba kusiramuka by then nga nkyali DJ nga nkyali mulokole nafunanga okutya nga neeraliikirira abazadde si basiraamu ebuko gye nzija omukyala si basiraamu abakulu bentambula nabo mu mirimu gyange abasinga obungi bonna si basiraamu naye nina ebintu bye neetegerezanga ku busiraamu buno mpola mpola mu nkukutu ngenda okulaba nga neetaaga nsiramuke naye wamu n'ekyo nga ntya yenna ayagala okubeera omusiraamu kozesa method gye nakozesa nasooka nentegeera nti omuntu okusiramuka kubanga nawuliriza Qur'an nentegeera nti obusiraamu ye ddiini entuufu luvannyuma nenkola research wange amala nenkakasa nti obusiraamu ddiini ntuufu. Okuzaalwa mu kintu kirungi okubeera omwana w'omukulu kirungi singa toteekamu malala singa toteekamu gayaalo. Omwana w'omugagga osobola okusanga nga tamanyi kye bayita kukola olw'okuba alya ziwedde asanze biwedde agayaalo okukola era osobola okusanga omwana w'omugagga nga talina mulimu gw'amanyi kukola ate n'osanga omwana w'omunaku nga mupatikanyi nga muyiiya. Ekintu ekyo bw'okizza mu ddiini nti azaaliddwamu batera okufuna obunafu so ate ono asiramusa obusiramusi atwala ekyo kyayingidde kyafunye nga kya bbeeyi. So yazaalibwa obuzaalibwa mu ddiini gyawo obunafu era wejjeemu okwefuula ekirala. Omanyi waliwo omuntu azaalwa mu ddiini ate ye n'agamba nti okuzaalwamu kye kigenda omuweesa ejjana oba nakitwala nti okuzaalwamu ekyo kimufudde omusiraamu okutuuka bw'alituuka ewa Allah ye musiraamu. Nedda, eddiini y'obusiraamu ya ntondo esobola okukuddukako gwe n'osigala ng'olowooza weeri nga tekyaliwo singa oba teweefiiriddeyo kukola bwegendereza.